nze basobola okungoba ebyekijega Atura nga VIP gwe tuula. Oitamanyi byakola lyawe. Tuula muve. Gwe no bangoli wa NUP versus NUP. Olwokuba oli speaker olaga buyinza. Mukwate kusayisa likodo. Enze sayize muliro okukwata. Resume your seat, please. Era government ya Museveni be basinze n'okuddibaga eggwanga nga bw'oliraba. Toso agamba omuntu avaayo ku nguzi. Taba na protection, taba na bwogerero. Ekigobeza sempaka olwakuba sempaka muba mutono, wala kubanze ni munene. Lwande size ya toso akungoba ebyekijega. Ekigobeza sempaka yagaya nawa information police information entuufu. Milioni 213 baziteeka kome irigale. Milioni kanso bajwa mitwala 5 ezenguzi irigale. Era ne beongera enguzi. Olwokuba nti enguzi efuuse enguzi wano n'obufere n'obulyake n'obubbi. Ne bongera kanso ne bajongera sente esuka milioni 10 okugenda ekyenjojo ku benchmarkinga. O benchmarkinga ku kikwi regularity kuva mwezi gwa kuna. Ekirala ekyokubiri ogoba oyo mukulembeze ndoza olumu abantu betaaga benchmark betaaga capacity building. Government erina okuteekako kye bayita capacity building. Enlightinga abakulembeze babeere bwogi babenga abagezi. Omuntu wamugoba mu kansa yasooka n'omugoba ne mu yokubiri. Ate irigale. Kubanga wamugoba okuba yaleeta ensonga mbu bagenda tuwa enguzi. Ennaku ezaddako batuwa enguzi emitwalo 5 Kitegeeza kyayogera kyali kituufu. Era neno ozikwata n'ozimuwa nga tatudde. N'akuwaabira. Ozaki kyandisanye okukolebwa speaker kyeyandikoze. Ayakyankalana. Speaker yavaako. Era namboze atukoze bubi. Buli kyasanga kyaleeta, buli kyagwako kyaleeta. Ate kisinga okunsasa ne byaleeta byennyini bituuka ne bimwefuulira bate bamuwuliriramu. So ye disadvantage mbu abantu bakola ebintu bye batategeera. Nze odongo tongoba ebyekijega. Ongoba n'enkutwala mu kkooti n'enkukuba. Tosobola kuyimira n'ongoba olw'okuba onyiize otudde kati omugobye entuula 2. Katuwulira obunafu bw'omukulembeze nga munafu nga wakibogwe. Amateeka gagamba 2 consecutive sittings. Naye atudde n'agamba 2 consecutive 2 committees. Oyinza okulaba ekibogwe. Omanya obukulembeze abantu bagamba NUP twajja lwa kibuyaga. Si kibuyaga. Abantu abasinga tumanye ekyokukola. Budget eno esembayo. Reverend Bakaloba naye afunemu omutima ogulumirirwa mukono. Kuba budget ejja kuba agyetaaga. Ayise Service Commission budget naffe tugiyise ne bakikkiriza. Kati tabu we yajjira twali tukyali awo ne babayo akabondo akavaayo emanga nga kakwataganye ne kaawo sipiika awamu ne kiraka bwana Kamala nga bagambye bakansala bagera bayi mitwalo 55 era babayi mitwalo 52 emitwalo 55 egyo bwe nagimanya ne mpandikira stakeholders b'emukono ebbaluwa era mwagirabako ng'ecomplaininga nti abannamukono bakansala b'emukono abavunaanyizibwa okuyisa ku Service Commission tugezezzaako okulaba nga kibeera ebbanga nene nabagaanye naye ekiriwo kiri kimu era abaguliridde ne ku luno bibadde tugambye nti nno at least tuleme okuyisa budget eno tumale okuyisa Service Commission era bakigaanye awo lwava olutalo Honorable Nakasi Speaker we yalaba ebbaluwa eyo n'avaamu n'ayomba era n'anyiiga nnyo ng'eyisa ku mikutu ng'eyisa ne mu mawulire yayitayo ebbaluwa eyo yali continue tugafuna emitwalo 55 ng'enguzi egy'okuyisa budget nga tuganye okuyisa nga Service Commission weba teyise teri budget era emitwalo 55 egyo kwolwo budget teyayita era ne Senate baazibawa kye kyanyiza Nakasi nti mulabisizza lwaki Senate nzoogeddeyo naye mbagamba nti ekiba kibe ffe tetwagala Senate zammwe twagala Service Commission tuleke tuyise Senate lwaki tuli awo Honorable Nakasi n'ampita n'angamba nze nnyonnyole era mwakiwulira bulungi ne mbagamba ensonga eyo yabadde ku social media lwaki okitutte ng'agamba buno wano tukolera nnyo ku bintu bya social media n'agamba kususpendiza entuula 2 from okuva ku olwo olwoyo
era okuolwo ne balubala olwali olwokubiri kanso teyayisa budget twali tugenda omumalako ogwokutaano ogw'omukaaga bwe tuti nga tugenda oyingira mu financial year gye tulimu kanso neddamu ne bagiyita nga bamaze olulangirira service commission eyise era ne budget mbajje bagiyise eyo baali bagiyita continuation council naye olw'okubanga kanso eyo yasasulwa kuba tufuna sitting allowance emitwalo 32 olw'okubanga yasasulwa kitegeeza teyali continuation tuba tetulina sasulwa era mu ogwo omwezi twasasulwa kanso 2 ey'ogwokutaano n'ey'ogwomukaaga kitegeeza kanso ze bansuspending ziba ziweddeyo eyo gye yalimu gye natuulamu nene ey'ogwokutaano eno eyayisa budget era sajjamu okukuuma bulungi etteeka libaba baŋŋambye kakati eno kanso ebedde yakusatu kwe kumubuuza ongoba kuki tomanyi kubala kanso ze wayisa oba olina ruling endala gy'okoze nga sinnaba kutuuka oba n'agamba nakugoba kanso 2 era eno yesembayo kwe kumubuuza bulumba mwangoba kanso 2 ate eri gye mwasasula eyasooka n'eyokubiri ne mugisasula bye binayogerako tino omukono egaba enguzi era egaba ssente z'enguzi egyo emitwalo 52 gye baali beegaana mbuno tebaagigaba bamaze ne bagabamu olugendo ekyenjojjo nagaba ne mujje tukole accountability ne bagenda ekyenjojjo era bakansa bagenda agenda sesima ssente ne bagaba nze sijja genda ne bodongo teyagenda ne bagamba nze sijja genda kati olutalo lwe bali wano olutalo tebalwana nakasita balwana na Sembaka district yonna yeri mu ddulwana kaawo yafuna obuzibu nno twamuwabira mu kooti kakati bonna bali ku muntu omukata nze gwe baliko tebamanyi munno omuntu gwe baliko ate yasinga okubeera omukyama entuwa zonna ze bantu zanzimanyi era wenjogere essaawa zino kyenzezaako kanso gye basasula bw'abeera nga tebaagibala ate nga baagisasula kati bajje bambuulire lwaki basasula kanso etalina makulu kubanga nze bangobamu enesituula olutalo kono ne kaawo bebeevunyiridde okulaba nga bali musa Reverand byonna byabagezaako okukukuta bw'abaako nekyayagala okulemesa nga sipiika anyiiga ne kaawo Reverand agezaako okuteeka mu bantu mu layini ne bagezaako kukikola era ne Reverand n'olaba bamuvumiriridde era yo sipiika yabireese byonna kiki ekikulemesa okulya nabo najja wano kolaba nga mukono efunafena tulya lumu era ekyokubiri kyengezako gamba abantu balina kifuma nze okungoba mu kanso tolowooza mbuno nze nfiirwa nakifuma yefiirwa kubanga ebirowoozo byali batebikiikiriddwa osanga n'ensonga zonna zibale zirina okuyita kati ziba bwe ziyita tuli ku nsonga ya ddwaliro World Bank egatuzimbira akatale naye ensonga zonna tekukyaliko kati ngeri gyenziyinza zoogerako komite wuuyo agamba nkugobyemu lulinajja wano nebbombonye n'agamba Sembaka watuwawaabira ne mu komite totuula ye chairman wa komite naye nangobamu kati nina olutalo naye basimanyi nti olutalo balutadde ku Nakifuma tebalutadde ku Sembaka era wenjogere essaawa zino olutalo lugenda kudda ku Nakasi na Nakifuma agenda tegeera nti nno waagoba si ye Sembaka agoba Nakifuma tosagigoba kukiikirirwa wano era nze njogera ebigambo bino tugenda kubala akawunta ate kati essaawa zino ne odita wa mukono tugenda mugattamu ajja atubuulire sente zagenze ekyenjojjo sente ze bagenze ekyenjojjo zadde kuba Nakasi yawaayo akawunta biyite ku mawulire gamwe kennyini n'agamba sente ezo Sembaka zayogerako emitwalo 52 ffe tuzibadde nga tuzigaba emyaka gyonna naye sente zibeera zigenze tugaba bakansala bagende bakole akawundi consultation mu bitundu byabwe ate the same issue n'emala n'ekyuka ate bagende sente ezo bannaye twazibawa pending activity tugenda zigenda mu kyenjojjo baliwo mukukuta bukukusi oyambako otya Kamala okubba sente za mukono n'ogamba ogenda kusirika nze Sembaka sisobola